Just kagade kuvayo lwa music olwokuba nti muyimbi bw'ate teyandya bw'ate yandepinga bw'ate nali namugamba ndi virgin n'atya Chameleone omugamba ebyo mu virgin n'akoleka kwogera amazima naye olwokuba buno obucupacupa buno bwamugjamuko ku mulamwa n'atamanya nti nno we bakuba obucupa tolina kukyuka genda ate mu nuupu olina kuddayo mu studio kubakakasa muziki Bebe Cool bamukubanga obucupa ate nkeera najja ne bamukubira enduulu bati we baawaga Zex birangirangi n'agamba agenda kikuba waliyo abantu nga nkaaga bangi mu VIP bajja na Bobi Wine ne bajja nga bajjira ku Bobi Wine abangi ne bamwetoloola n'ayimba akayimba ke bamala okuyimba akayimba ke yayimba kubanga yamanya nti baamugana okuyimba ate ayimbi bagenda mumukwata ndoza n'afulumirawo n'egganga yonna n'emu agenda n'egganga yonna. Oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda ennaku bbiri emabega waliwo bagabe stopping si ekyo kale tugende maaso engeri gyeri birthday party bwe yegolola nabyakoza yetegeka kulya keeki bagenda gijja ba keeki nga nono mukwano gwo gwobeera naye yakutadde buteesi ku status tasimulaba mu birabo ono simulaba mu birabo tuveeyo kati mbaddega alabika obutagava olinga omusajja omuvubuka gwe nali naye mu kiraabu twaliko mu kiraabu yimbe kapwa kati naafuna omuwala netugula wali bbiya waffe kati omuwala n'amugulira n'ebbiya omuwala n'agamba omuvubuka nti kaŋŋendeko wali nkoleki kaŋŋendeko wali mba nenkomawo onetubira nga tukuba omuziki gwaffe tulinda omuwala akomawo kati ŋŋendako mu kiyigo nsanga omuwala atali n'abasajja abalala nkomawo ŋŋamba ono nti omuwala gwogulira ebbiya nga mulaba n'abasajja abalala nangamba tugenda omundage nti yamuggyako bbiya omuwala yitairikizi namusikako bbiya namugamba abo baggulire takalabyakisiru ninatya omuvubuka oyo namulabira ddala nga Yesu nga ndabira ddala mununu zaawedde ebintu byakoze nga sisobola bikola kati naawe wandibanga ogwa mukkowe omwana n'abanga birthday party ye lwaleero noba nga tewaliwo nnyo kirawo kitiisatiisa bulo wakoma muwishinga nze namupiisinze dda kale mbadde gamba ennaku bbiri emabega twalabe mwana muwala amanyiddwa nga Sinsia oba omumanyi Sinsia music anga kana kesi wako Chameleone exactly nkategedde yavuddeyo awo nga sikagala butaala sure bw'ate teyandya bw'ate yandepinga bw'ate nali namugamba ndi virgin n'atya Chameleone omugamba ebyo mu virgin n'akoleka kwogera amazima just kagade kuvayo lwa music olwokuba nti muyimbi naye abantu beerabidde nti niwoba okoze stunt ng'eyo ng'oyogedde ku Chameleone nga byoyimba tebiriimu era tujja kukoma ku stunt ye ate teyatambudde nannyo ffe tuli mugiyamba n'okutambula era ojja kukoma ku eyo stunt ne music we asigale nga mubi kiki abantu kyebeerabira balina collab ne Chameleone bayiza eri myaka ena emabega olumanya oluyimba olwoluwuliddeko nga lukubwa abantu wonna baluyita muliro lubi kubanga nange sirumanyi nadduma balikuwa mu lockdown abantu bazuule ezakuba mu lockdown era zakyaka palaso twazuulira ezize era oluyimba luyitawo mu mbeera yonna ate twandiruwulidde nannyo kubanga twali waka nga tewali byakukola tewali nnyo byakukola okuwuliriza amaaso n'amatu ga tubitadde ku music na TV kati wetuba nga tetwaluwulira kitegeeza oluyimba lubi omuwala nga ye fine singa avuddeyo n'akonjera Chameleone ebyo byonna byamwogerako ng'omuwala si muyimbi twandigambye mutuufu naye bw'agamba mbuno ndi muyimbi kitegeeza ayagala kujjayo kuboostinga talenti ye ate etaliiwo abantu bazuule emirimu gye balina okukola omuwala azuule omulimu gw'alina okukola oba agenda mu kwetunda yeetunda waliwo okwetunda kati okuliko n'omuwala mwamusibyeko ekintu ky'okwetunda omuntu omulabirawo nti business woman teno working class omulabirawo toyinza kudda ku Chameleone weesibe ku Chameleone yasirise seme buli yansanga wano gwoyinza kubanga Chameleone takwagala buli sawa nobeera ne wizo ne palaso kitegeeza gwe wali olina byoyagala ku Chameleone tagambangako muntu bukyabeerawo nti jangu nkwe collab Chameleone gwe byegayirira okuwa collab era abamu basasula nosasula nakino kankigambe abamu bayavuwalana mu kusasula Chameleone abawe collab ngani
ngaba papa siddi badda ku ttaka lwa kusasula kamiliyoni abwe collab wabula si kamiliyoni yagamba njagala ntule mu luyimba lwolwo tekiriiyo gwosaba pozi ng'akigambye banene nga olaba yagamba bebe kulu mu luyimba tiboggolako naye gwe omuto atamanyikiddwa nti kamiliyoni yegomba kutula mu luyimba lwo wakiri alubba bubbi kubanga gwona luyimba tenujja kumanyikibwa janja luyimba olunaku lumu ensi nange lutegedde gwokabembu yalubba ng'akyusizaamu katono nga lwalumazi agamba kasaka bagamba oyo kamiliyoni pologoma yiye esonze kasaba ula baga oluyimba lwa kamiliyoni mululeke kati eyo omuwala bambi alina bigendererwa bye birala naye nze ndabanga ebitaakoze yabadde amanyi nti bagenda mukyaza ku mativi bamukyaze ku YouTube ez'enjawulo tewali n'omulema yamukyazizza balabira ddala nti byayogera tebirina makulu kubanga osoose n'ogamba yandeepinga aye nojja n'ogamba teyandyako oli yali agenda okundya ne mulima nti ndi vagini nze ate gwe mba ngenda kulya nogamba nti oli vagini gwe gwenjagalira ddala nguteekale mu katabo kange nti sinsiya nze namuggyako embuzi kati ate gwogambemu ekyo kiyinza okuntiisa mbu nkuleke ogenda kubeerawo paka n'omuntu ali vagini n'omulabirawo enneeyisaaye nogamba ono tasobola kuba vagini bwe takula vagini aba takula otula bwe takula bwe kuba wuuli bwe mwolera abasajja ate ndi vagini byebiki omuntu ali vagini omulabirawo nti yali vagini kati kamiliyoni tayinza kungamba nti nno lweyagala okukulya bona omugamba mundi vagini nagamba kale bwoba oli vagini kankule singa bamugamba ndi musisita seegatta naye mbundi vagini mbunantya nandika munange sibikolanga kuyika tebikole kubanga wazaalibwa bikola ekikulu kiri nti emyaka giri emeka okolifayinga osiiba mu bbaako osula mu bbaala oze osula na mu studio kubanga yagamba mbu kamiliyoni yali wansi bali wansi mu studio nze nempulyanga nkooye omanyi buli onywamu akacupa kamu akabiya kankola bubi nnyo mba njala kuwummula bwe nenyambuka kagulu nenebaka mba ndi awo kamiliyoni nga keeyogeza ebyekisiru kamiliyoni ngaze nemugamba ndi munnange nze nno ndi vagini ebintu ebyo sibimanyi biyige Uganda emanyiddwa ate abamawulire naffe netubuukira babuloga netubuukira netupostinga mulukuba bogedde kamiliyoni netupostinga tetulina byakkola biraga nti Uganda terina byakkola nti Uganda social media kizibu nnyo okumalako wiiki kati wenna mugongo w'ekyenabuliibwo n'omulalo ow'ekyamuliibwo yamalako ennaku ko kasoma nadde kalalu accent yako nali negomba okulaba akawala ako ningamba akawala kano bannaye kawala ki kano kati kaliyo kalungu kalinga akagudde luwe kabukabuka ku makubo ebyo vidiyo nga kabukabuka ku makubo kaddugala okufa ninga ekiva mu ddoboozi wa abawala bajja begomba eddoboozi eri abayimba akala amatendo kawonga kati Uganda tubuukira twabuukira ono mbunno zi TV za Uganda zitalina content ezibuukira ono Mwanga Kabaka Mwanga kati omuntu wagira kigambo nti Kabaka Mwanga kitegeeza muleeta ku YouTube channel annyonnyola ebiki yayogedde akagambo kamu ne kakozesebwa ng'engombo mune mumuleeta ku TV babwambazizza amasuuti agafaanagana ameero mu Kabaka Mwanga tenge naye yajja bwatyo n'ayitaawo gundi noli muzeeyi w'ebirango yalowooza nti agenda zimba ne kalina n'ennyumba ye teyagwa bamutwala mu masaaji ebikumpulira ne birabika naliwo nengamba muzeeyi nti no weeyanjula buli ssaawa okola oti oseka okola oti ne mugamba bannamawulire bano tebakwagala nnyo kumbe ate nze nali live namuoninga ndi live omwana yagenda ku live yange ng'ewedde nakuba screenshot ng'ekikumpulira kirabika kiti ndi musajja mukulu ozemba yaye bakozesa bakuleeta mu bimasaaji omusajja omukulu myaka nkaaga masaaji ekyo okyamagaza ki olaba ffe masaaji bayise obubi omwana nakwata abantu newesiwala amasanyalaze n'olya nga agakutambudde omubiri gwonna n'emyaka nkaaga oyinza n'okuyitiramu n'oyitamu buyisi apu n'okolawo pupu awo omwana ayinza okukwata abantu pupu najja
Musewa afunye ne manager yali amanyi no agenda kukola omulimu gwa myaka ng'ebiri sabo webirango yafuna ne manager amanaging akole yalina manager nga gwamukubira essimu mu booking akole ki awo Gravity n'amuyingiramu n'amukozesa video omugenzi ekyamuse so ebintu ebya Uganda ne TV tezikyalira byakukola kati ngeri gy'oleeta sifula wakirireeta ozambe ne sifula oleeta wakimunyonyole ki watuba tubudde awo mwana mulezi Big Eye agenda cricket oval December yagambye nti kyekiseera ali ready ayengedde agenda kakasa lwaki enkoko tefuka ate ng'enywa amazzi enkoko bagibalira mu binyonyi naye tebuuka era ajja kakasa lwaki tebuuka era agenda kakasa lwaki blue band ate munda wa yero ate nga bamuyita blue band bano baaliko abanuupu abamwewaza si bangu we batwe bebawaga Zex birangirangi n'agamba agenda kikuba waliyo abantu nga 6 n'abalema 4 ate abantu abaliyo abangi mu VIP bajja na Bobi Wine ne bajja nga bajjira ku Bobi Wine abangi tebamwetolola n'ayimba akayimba ke bamala okuyimba akayimba ke yayimba kubanga yamanya nti bamugana okuyimba atayimbi bagenda mumukwata ndoza nafulumirawo negganga yonna nemu agenda negganga yonna ekisawo nekisigala nga kikalu nga Zex bwatyo eyayibwako amafuta nabanga sente zataddemu okutegeka ekivulo zimusaze nga tajjeemu wadde kwota yakyo ne Big Eye ali mu bantu yagenda kikuba bulungi Big Eye nze mwagaliza mikisa kubanga kyaliwa mwagaliza mikisa naye ekituufu kiri nti abantu abo badisappointinga nnyo yandi concentratinze nnyo ku music anti music yamubawadde mungi kati alina bakubungi music tali mu bungi manyi gwe nagamba engeri gyotakyali musunsuzi oyogera ndowooza abantu bebaagala bawulire nze ate njogera nnyo ebintu ebituufu njagala nnyo okwogera ebituufu ng'omuntu newanvuma essaawa ya leero ate mu maaso ajja kujjusa lwaki yanvumye kitegedde Big Eye olunaku lwe yava mu NRM nze nalaba nga yasuula Big Eye ebirungi byalina byonna abifunye mu NRM n'abantu baali saidi y'abantu nga bamwetaaga omuli ennyumba gyazimbye omuli emmotoka zaavuga kubanga talina emu byonna abijje mu NRM naye olw'okuba buno obucupacupa buno bwamugjamuko ku mulamwa n'atamanya nti no we bakuba obucupa tolina kukyuka genda ate mu nuupu olina kuddayo mu studio kubakakasa muziki Bebekulu bamukubanga obucupa ate nkeera najja ne bamukubira enduulu gwe buli wobakuba omuziki bakuvaako buvi ne bamukuba obucupa n'akola sheeki watule nejjuza kubanga mulimu abantu abategeera percentage y'abantu abategeera abagamba nti omusajja nadde bamukubye obucupa bamukuba lwa byabufuzi naye muyimbi katugende mu shows kati Big Eye yali alina kukola ekintu kimu kudda mu muziki abakakasi buli wodda mu music n'okakasa abantu bakuvaako anti yali against abantu amaanyi g'abantu n'abegattako kati Gravity bamukubawa yali skindi bamukubawo obucupa kubanga bakimanyi Gravity agenda kujja kuba omuziki enduulu evuge gwamukuba obucupa gwe bajja okukuba gwe abantu bakakase na music mindset y'abantu ejja ekyuka mpola tikituufu oli guli mulimu gwe tumuveeko ni yaddanga mu kamera nagamba kalwaki munkuba mundeke enkole da mu studio bakube muziki anti era yakuba n'akayimbako obucupa nga abasaba batuyimbiremukko yali agamba nti oba mundeke lwaki najja musango kwerere gukuba migwe mbebe kulumbulira akayimba ke yayimba ng'agamba abantu temunkuba bucupa bwe bamukuba obucupa n'aleeta waya ensi neerwagala ne bagamba obucupa tubuveeko alien skin eyamukuba akacupa wamulaba yafuuka mu Japan wamulaba yamukuba abacupa yamala ennaku nga nnyanga teyeeraba nako tamanyi bwafaanana bamuweereza bifaananyi nti boti bwe bakuba boti bwe bafaanana nagamba abasajja nga bakuba
Kitegedde bulungi. Ate ozimu ebyammwe abakuba obucupa ate mumuwa kirala bwe buzibu obaawo. Ekintu kimu yandibadde adda nnyo mu music. Buli wobeera oti bannayuganda buli wobeera booti bakulaba ng'omuntu atali nnyo serious. So singa constituting anagamba nti kati ndi wa NRM kubanga campaign zigera tuuka. Campaign bwe zituuka abayimbi bayoola. Omuyimbi ekitono ennyo olunaku afuna million. Yes. 5 Kakigambe. Bano aba wansi. Mu campaign. Million. Yes. 5 Kati kuba mwaka faananyi million 5 buli lunaku okikuba emyezi 3. Zimalako campaign ze sente meka. Omwezi gumu gwokka obeera mu bukadde 10 plus. Omunafu. Obeera mu bukadde omwezi gumu obeera n'obukadde 15. Million. Yes. Obeera n'obukadde 10. Mbulira Big Eye gye yalaga mu Nuupu oba mu opposition. Campaign bwe zinaatuuka ajja tambulira convoy ya Bobi Wine 5 era ajja kuyimba anaasasulwa kyekibuuzo. Anti aba akolera abantu. Ofunemu ki? Nze tekirina kikingasa kukolera abantu nga sirina kyenfuna kubanga bangi bannabafuzi ababadde aba Nuupu babawadde akasente ne bagenda mu NRM. Kazibwe Mbaziro kyamuwulira. Ejjo twamulabyeko mu kifaananyi ng'alina bed bwani olunaku lw'ejjo abajega ababiri training. Okimanyi abadde takyalabika. Omusajja yali ow'amaanyi Kazibwe Bashir nga bw'ayogera ne gavumenti ekankana baamukuba ekiyiso n'afuna ezaawamu. yagenda mu ddwaliro. Atajja bitegeera olinga yakulira ekyamuliibwa ng'amba okulira na muŋŋoona baamukuba ekiyiso ebigambo ne bikyukirawo. Namulaye na bed Kati bw'ogamba lino okolera abantu nga ate waliyo abakyuka abalya n'obawulira nga ababadde bakola bati bali bati. Ebigenderamu byonna mu bufunze ne bannabyabufuzi ab'opposition bonna bali ku top bali mu kulya. Bonna bali mu kulya woofulira woogenda. Nze omuntu bw'ayita mu Nuupu nakonvinsinga abajegabe n'ayingira parliament n'alya simuyinaako buzibu. Bw'ogamba ti ndi mu NRM naye nnyina kyenfunayo sikuyinaako buzibu kubanga mu nsi gw'oyagala okuggyako tajja kuvaako. Bamwegezaamu nga yakavuga emyaka 2 n'ayingira 10 n'ayingira 2 n'ayingira 3 kati agenda 4 gw'ogenda omuggyako. Bataatawo bajjajjawo bonna baamulemwa yajja balaba. Anti zimba n'amanyi wemba nga ndi ready mba nja mmusobola kasita neeteekateeka bulungi. Ate mu Uganda mulimu eyeeteeseteese obulungi ayinza omuggyako ani. Kati tuliwo kulya. Nze kyova olaba gamba nti gavumenti niwonaakola ota tojja gijjako naye ate osobola ogifoosinga neekola ky'oyagala. N'olaba nti oluguudo lw'Esalaama lubi n'olupositinga n'obalabisa ne balukola lwampaka. Kino saha kyakola ekyokubalabisa ku lw'Ennakawuka kituufu nnyo. N'apositinga ng'abalabisa nti oluguudo lw'Ennakawuka enfuufu bajja foosingibwa balukole. Kyekyo kyemba njagala kyokka kyokka. Tubafoosinge baprovidinge services eri abantu. Tuuke Kawempe mu ddwaliro labe ebitagenze bulungi bipositinge twafuna social media. Tetulinga TV ze bagaana okulaga ati ekyo temukiraga ne batakiraga.